Wale kubanga atera okyekumidde waneno ku Projan Media TV wano wenyini nyini era tukwebaza nnyo kubanga okyali muwuliriza ate era ng'oli mulabi mulungi nnyo wano ku Projan Media TV mukwano gyaffe mwena essaawa zino abatulaba nga ate era mutuwuliriza tubaagala nnyo mwena abali e Saudi abali Oman abali e Qatar tubaagala nnyo ate era mwena n'abali mu United States of America tumwerabira nti waneno Projan tukuwa amawulire agakagwawo akwatagana ku baserebu bo n'akatakana mu ggwanga Uganda sinakindi n'ebweru w'eggwanga ne tukuwa ne exclusive interviews ez'abaserebu bo b'osaanye okubanga owulirako engendo zaabwe baava batandikiddewa kaakati essaawa zino amawulire ge twakafuna waneeno ku Projan Media TV nteri malala okuggyako ga Eddie Kenzo nti yali alinayo omukazi emabega Eddie Kenzo yali alinayo omukazi emabega kaawo kale uliriza bulungi nnyo ate era obeere ng'olaba Projan Media TV ntandike essaawa zino okuwa eggulire era essaawa zino eno essaawa zino agakagwa ku mmeeza zaffe Eddie Kenzo yali alina omukazi e Boston omukazi ono amannya ge amanyiddwa nga Salma erinnya bamanyiko limu lyokka lya Salma ate ng'abeera Boston bino nti Eddie Kenzo agenze kuba bivulu bweru abadde abeera n'omukyala ayitibwa Salma era omukazi ono abadde alabibwako nnyo ku bivulu bya Eddie Kenzo nga babeera bonna ng'abantu abasinga balowooza oba faani oba mukwano gwe oba maneja we side zeeyo waba agenzeeyo kumbe muntu we babeera bonna omukyala ono amanyiddwa nga Salma ebintu byonna bigenze binene okuzuukwa okubeerawo nga omwaka oguyise mu mwezi gw'Okutobba waliwo omukyala amanyiddwa nga Siyala yajja n'anyumizaako mukwano gwe amanyiddwa nga Liita Kaggwa abasinga ffenna Liita Kaggwa tumumanyi ono mukazi w'amaanyi alina peegi ye kwabeera nga akyazzaako abayimbi baserebu bangi nnyo ne babeera nga bawayawayamu ku nsonga ezimu kati ono omukyala ayitibwa Siyala yanyumizaako munne ayitibwa Liita Kaggwa n'amugamba mukyala munnange nkunyumiza ki wuliriza ebintu binene byaliwo nti nno omwaka guwedde ebintu bino bigambibwa nti byali omwaka guwedde mu mwezi gw'Okutobba namugamba mukyala munnange nkunyumiza ki okimanyi nti nno Eddie Kenzo alina omukyala e Boston omukyala ono amanyiddwa nga Salma ate mu mwezi ogwo nyini ogw'Okutobba omukyala yabibwako nti nno ali lubuto omukyala yagambibwako nti nno ali lubuto lwali lwa Eddie Kenzo omukyala ono abeera Boston amanyiddwa nga Salma namugamba nti nno omukyala munnange Eddie Kenzo alina omukyala era baayawukanye ne Rema Namakula ekyo badde okimanyi nti nno baayawukanye ko ye mukyala munene namugamba Liita Kaggwa namugamba munnange mbadde sikimanyi byaliwo omwaka guwedde mwezi gw'Okutobba twayongedde okunoonyereza bulungi nnyo ne tugwa ne ku producer wa Eddie Kenzo amukolera ennyimba amanyiddwa nga ne Sumpan Production tumanya amukoledde ennyimba nnyingi nnyo ne simu tumuwulira nnyo mu nnyimba ze yagezezaako okutegeeza n'amugamba nti nno kano akayimba kabibaawo mukalabye kati mbu kaafulumye mwezi guno eno naye akakayimba kemulaba kawandiikibwa dde omwaka gumu emabega wulira bwino n'amugamba nti yategeezezaako nti akayimba mukalaba awo bannamawulire naye akayimba ako kemulaba kawandiikibwa mwaka guwedde era ebyo byonna byemulaba ebyokuba nti nno Eddie Kenzo yawukanye ne Rema byaliwo dda naye lwakuba byali tebinnabagenda mu lwatu ebintu bino eno byali tebinnagenda viral bantu kubitegeera bantu basinga kubimanya naye nga bo byaliwo ffe abali okulusege lw'abanene abantu ababiri abayawukanye twali twabitegeera dda nti nno byakubaawo lwa nsonga byaliwo mwaka guwedde era akayimba ako twali twakakola ne tukatereka nga tulinda kiseera kyakyo kituufu nga Kenzo ayagadde akayimba tukate obanga Rema afunyeeyo omusajja omulala era byebyo bennyini nnyini kwegambe embeera eri wakati w'abaneno abantu ababiri ebuzaabuza ate era bambi eyungula n'ezzigwa gwabadde tennaba kukitegeera nti Eddie Kenzo yalinayo backup ye Eddie Kenzo alina backup ye ono omukazi bamuyita Salma abeera mu Boston nakati wenjogerera essaawa zino eno alina n'omwana wa Eddie Kenzo ono omukyala Salma alina omwana wa Eddie Kenzo gwe yeetisse
bannange bali kubanga ate okyali mulabi mulungi nnyo ng'ate oli omuwuliriza omulungi ennyo wano eno ku Projan Media TV. Ate era teweerabira okulikinga n'okomentinga n'osharinga. Naawe gwe abadde tannaba kusubscribinga n'okona kantu akamyufu akali awo wansi obeere ng'ate ofuna notifications obeere ng'ofuna amawulire agaakagwaho wano eno ku Projan Media TV.